naye omwana owaffe wawano omwana ali ku kyalo aliko ali ewakawe mumumalako emirembe hawu DPC ekintu kyokola kimuvaganya eggwanga lyo kimuvaganya eggwanga lyo ebintu byemukola bivumaganya President Museveni bivumaganya eggwanga lwaki muwebuula eggwanga lwaki muwebuula eggwanga nemutuletamu obukyayi nemutuletamu obusosoze lwaki abazungu basosowaza naye omwana nemumufuula omugwira mu nsi ye lwaki mumufuula mu nsi ye nze nkubonesize nebonosonga mwolunwe nebonosonga mwolunwe. Red Zone TV kuwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ebbanga lyonna tanaba kubeera ng'osubscribinga nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata akade ka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasookera ddala okumanya buli tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna mu mawulire ge tulinawo gano nno nga gaakagwawo ate era nga si malungi okuvaako mu bitundu ebya constituency emanyiddwa nga Busiro North ekiikirirwa omubaka amanyiddwa nga Honorable Paul Nsubuga waliwo munnakibiina ekya National Unity Platform omulala amanyiddwa nga Honorable Semanda Ronald ono n'agamba ayagala kusiguukulula Paul Nsubuga mu constituency eno eya Busiro North wetwogerera nga poliisi n'amagye bakubye amasasi n'omukka ogubalagala mu bantu era njagala okutegeeza guno gubadde mukolo gubadde gwategekeddwa omukulu n'amanyiddwa nga Ronald Semaganda nga yeegwanyiza ekifo ky'omubaka mu parliament owa Busiro North ewali Paul Nsubuga era yagamba kadi ekibiina kya National Unity Platform ateekwa okuba nga agitwala abadde yategese omukolo gwe bambi gubadde mu kimpowooze wabula amagye ne poliisi bayiriddwa era ne bayingirawo ne bategeeza guno omukolo tetujja kugukkiriza kubeera nga gugenda mu maaso naye ng'eteweerabira omukolo guno gubadde mu maka ge agasangibwa era e Busiro North omukolo gubadde mu maka ge poliisi n'amagye ne bamutegeeza nti wadde bino biri mu makaago tetugenda kubeera nga tukukkiriza okugenda mu maaso n'okubeera nga okwasaganya omukolo guno kakati gwampuliriza njagala okutegeeza abasajja bakubye buli kimu ekisangiddwawo bakubye abawagizi be bakubye abafamire bakubye buli kimu era emmere yonna ebadde yafumbiddwa n'ebirala byonna ebibadde byateekeddwa tebisobodde kubeera nga bigenda mu maaso okubeera nga bibeerawo oluvannyuma lwa poliisi n'amagye babadde batabuse era bakubye omukka ogubalagala bakubye ne ku masasi mu bbanga bannakibiina ekya National Unity Platform bwe batyo ne baba nga babagumbuludde mu ngeri ey'entiisa era njagala kubanga nkuwa abantu biki bye boogera ku ebyo ebibaddewo babadde bamaze okuba nga beetegeka tenti zibadde zaalumye dda embeera ebadde nzikakka mu bulungi nnyo wabula abasajja bayingiddewo mu ngeri etategerekese poliisi mu kifo ky'okujja n'ebanga ewa abantu bano obukuumi esazeewo okubeera nga ejja ebagumbulule ensonga ate zireme kugenda maaso nakubeera nga zibaawo njagala owulirize ebigambo ababaddewo bye boogera nga si basanyufu eri ekikolwa poliisi n'amagye kye bakoze wuliriza akatambi nzije ate tubeere nga tweyongerayo eno gye bayita Red Zone TV webale kubanga okyagoberera gwakyatambula naffe wabula naawe atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna ku nkomerero y'amawulire gano ntera okusoma comments zammwe singa mbanga nzisanzeeyo genda mu comment section teekamu obubaka bwo ate tubeere nga tubusoma ku nkomerero eya updates zino kati bw'oteeka ku vidiyo eno nja kubusoma ate mu vidiyo eddako gye ngenda okubeera nga nkola genda maaso n'okubeera nga osubscribinga ku channel yaffe oteekeko n'obubaka bwo ensonga zigenda kuba nga ate zitambulira ddala bubaya sana nnyo wuliriza ebigambo by'abamu ku bantu ababadde ku ground nga boogerera nga bavumirira poliisi kyekoze ate nzije tubeere nga tweyongerayo nkugambye bagiyita Red Zone TV. Mami tunyigirizibwa eno yembeera eri ewa Semaganda Ronald. Yes. Abantu bo balemedde mu ntebe zaabwe ne bagamba ffe tuli waka
tebalina kye batugamba ffe tuli waka. Bamanyi basobola. Abannayuganda battibwa tunyigirizibwa. Abannayuganda battibwa tulina okumenya ffe mu mitima. Honorable ali makage musawa yaleero bamuziiza okuyita bazikozesa bubi emmundu olwokuba mubakolera gavumenti yani gavumenti yenze awalina mumweza bakifuna kyenyinyalwa essaawa eno obalaga obukungu nina ebidomola ebya yero nina ebimyufu lwaki bayombera obutebe bwe baleese mubaka wange tebagala obutebe bw'omubaka wange bubeere bakala gyayagala mulwanirira bongo Justino abantu bo we bali batudde bagambye tebavaawo. Abantu bo batudde bagambye tebavaawo paka nga embeera etuuse, naye nga tuba tuli awo baabo bali mu kukomawo badde bali mugezaako okulaba nga baggalawo buli kakubo konna akasobola okuba nga kayingira wano ewa Ssemaganda. Bonna babadde balaga okulaba nga at least buli kimu bakiggalawo nga woobalaba. Yes. Nga woobalaba amagye police bonna nga woobalaba beetala okufa obufi mu maka ga Honorable Ssemaganda Ronald. kuba n'emitima egirumirirwa ddala engeri obuli owamwoyo akukuba amasasi galabbirira abaana batte. Museveni si yasoose okufuga eggwanga lino era bannayuganda bangi abaafa mu lutalo olwaleeta Museveni nga ne jjajja wange mwali. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo